Omuwuliriza wa Impact Radio Kulwasa Mayinja nkwebaza nnyo okubeera nga amachagaliro tadda amanda mu radio yo manyise bona amasanyalaze gafuka kizibu kati bano basajja abapewe baleeta galinga disco light gamyansa bwe gagenda bwe gadda kati tubeera nnyo ate ku manda ga radio so nenkwebaza omuwuliriza waffe omulungi wa Impact Radio okubeera nga ogyekuumirako kino nkyogera lunye bwe tujja wano tetujja kulasana tujja okwogera ensonga ezisimba ezikwata ku ggwanga ate n'okwongera ettaffaali ku ggwanga lyaffe ne mu bitundu gye tuva so abawuliza baffe tubeebaza nsobola okuba nga ofuna akapapula n'ekkalaamu kino kyoto bw'ojja ku kyoto oyota n'ofuna akabugumu ate n'ovaawo ng'olina kye weeyongeddeko mu kumanya n'okutegeera mpozi mu ngeri y'enjawulo ne ntumirako bannakyotera sebo nze ndi mwana nzaalwa ya Kalagala Kalizo Town Council era nga ndi mulonzi okuva mu district y'Ekyotera Parents Pride Primary School wennondera ate nga ndi musajja wa National Resistance Movement ekibiina ekitwalibwa chairman wange omulungi Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa era gwe tukomyawo omusambi waffe omuteebi ow'entomi tukomawo naye ffe tutumuvaako kubanga oyo waali naffe we tubeera mpozi ne njagala n'okutegeeza bana NRM aba district y'Ekyotera nti essaawa yonna nga bwe mumanyi enkola yange bwebeera twagenda ku ssomero ne tusoma obuyinja ne butunyiga abantu nga bali mu kulya miyembe tumazeeko okusoma primary Kalizo Umeya tugenze Matale CU tugenze ku university tubonye abantu abataasoma tebagenda kukulembera district era essaawa yonna abajjajja bandaga nti waliwo candidate gwe ngenda okukuba mu mbuga z'amateeka nga talina bitabo era aba NRM temwesunga nnyo muyinza okuba nga temulina candidate bajjajja bandaga ekyange mubimanyi n'ekisanja ekyaggwa nnina bennawaabira bajjajja bandaga nti tuyinza okufundikira nga tetulina candidate we NRM mu kaluke tugendamu kuba ssentebe bwa district ensonga njiriko nnyo ndi mu kugitunuulira empapula zatuuse dda ku mmeeza ne petition nagiwandiiseko ekitundu sokoleko busula muganda nga mpuliriza oli ku Impact Radio no radio ya His Eminence mukama wange Dr. Joseph Sewadda Victory Church mu Ndeeba ye main enkulu oyina ekintu kyobadde oyogera ogambye Kyotera yali luzinga ngambye nti bazadde baffe baatuweerera ne tukeera nga mu mpewo ne tugenda ne tusoma ne tumala primary obuyinja ne butunyiga nga twambuka eMatalaawo secondary ne tugisoma ne tugenda ne ku university abaana bangi babonaabona abaana baffe vaani zibanona ku saa 11 empewo yebafuuwa kakati kye tutayinza ate kukkiriza ye muntu ataasoma Uganda yonna okwesimbawo ku bwasentebe bwa district obubaka bwa parliament n'okubanga olina siniya ey'omukaaga so nensaba okutegeeza bannakyotera naddala ffe banna NRM nti mulindeko okusagambiza ndi mufumbiro nfumba petition nagiwandiiseeko dda ekitundu tuyinza okufundikira nga tetulina candidate Fred Busulwa ampuliriza uliza Busulwa Fred no abamuto wange Fred kuluwedde sijukirira mu kalu wala ssentebe alikamulako ekisanja kintu kisekulu era nga mubozi ye mugamba talina mpapula teyali yakusoma yakisekulu teyali yakusoma yakisekulu teyali yakusoma ate ensonga yali ndala kati eno gye ndiko ya bitabo byabo yali mu nsengeka n'enzijuza gye yajuzaamu empapula nga teyagoberera amateeka gye namuloopera abantu bo bannakyotera tebagambye ggwe oliawo oyolona bwonoonyi kakati ebintu byaffe bino ekirungi ebintu by'amateeka teba byakunyumyamu bunyumya amateeka tukolera ku kye bayita proof oleeta empapula zezoogera mu kkooti ebigambo biba bitono kati etteeka bwe ligamba nti omuntu aneesimba kuba ssentebe bwa district alina okuba nga alina siniya ey'omukaaga ate era etteeka lituwa ebbeetu nti bwe bamala okuwandiisibwa ogenda n'okola kye bayita inspection n'otunuulira mu mpapula zaabwe ng'omulonzi oba omuntu yenna ayagala kakati nagenda ne ntunula mu mpapula z'abeesimbeyo bonna ku bwa ssentebe bwa district y'Ekyotera era
temwewuunya nnyo okubeera nti abamu bayinza obutalabikira ku kakonge akalonderwako singa akakiiko k'ebyokulonda ogameliwaki ndi National Resistance Movement okoleraani bwobanga ojjayo munongo manye ekizibu kye kakati siina gwe nkolera naye ng'omulonzi obuvunaanyizibwa nze omusajja eyasoma siyinza kukkiriza abantu abakeera obuyinja ne butunyiga abalala ne badda mu kulya emboona ate babeere basentebe ba disitulikiti era omulimu ogwo nagutandiseeko dda empapula ziri ku mmeeza electoral commission bweneeba empadde wiini insha allah nsuubira nti kandidenti abamu abawandiikibwa akakiiko k'ebyokulonda bayinza obutalabikira ku kalulu olw'ensonga nti ebiwandiiko byabwe mu kutunula nga bwe natunudde biyinza okubaamu ebirumira era abawagira n'abatijja mutijje empola muleme kkubwa puleesa ekyo nkimaze ekirala nentumirako kandidenti wange omulungi umane mupi kyotera disitulikiti yaddako owekitiibwa Sikola Kalibala tukwagala nnyo ffe tukuwagira ne sekuwagira yenna kubanga tukulabamu obusobozi ate n'okugatta alinamu elementi y'okugatta naye nsaba omusuulayo akagambo nti kola ttiimu gye weesiga obulungi eyiyo eri independenti osobole okunoonya akalulu kano obulungi omaleko era owangule Freddy ekigambo ekyo kyayogedde kiyinza obutakola tiimu okulabirako jo nafuna omukisa prime minister wali abwa enaluzaali kujaguza emyaka 25 yasinkanako abakulembeze wano aba NRM musolo nafuna omukisa nengendayokko enyumyako nabo Saaminisa yabagamba agenda kukolera wamu yabuuza in fact kanjogere nga ndi wano yabuuza mujana na kitendera ekyo yaliwo Asimwe Robert yaliwo nababuuza ani akwatidde NRM bendera ku kifo ky'omubaka omukyala ne bamugamba nti mukyala Justine na Mere nabuuza lwaki tali wano bugamba ne babako ensonga gye bawogeramu era mukyala Nabanja n'agamba nedda mulina kutambulanga ttiimu in fact ebintu byagamba nobazaamu amaanyi bajja nabasasulira program ku radio zino abo bajje boogera ensonga zaabwe kitegeeza bagenda kuba bakola ki kali tosobola kugamba Sikola Kalibala abere independent ngobole talina bikola ngaina se chairman wa seke mu kitundu bulira againa omuyuka olia minister Mulamba ali mu kitundu kye ate yadumide yakute ekisawo ekigenda okutambuza campaign mu kibiine kya NRM mu kitundu kino neyanziza kwekyo kyennyini manyi kati ffe kye tulina omanyi eggobe embwa bwe zibeera mu ggobe ebibwa bino ebinene ebyamaanyi biba birwana nga buno obuto ate bwo bwe bukola omulimu omutuufu era embwa bwe zizaala obwana buba bwa buno obubwa obutono obumulaba obwe mugaya zinenene ziba zirwana obuto buli bwo nga buweeka kakati ogereze ku bisolo ng'embwa kati ewaffe ekyotera kibize kitambula bwe kite ekifo kya humanemu pi kino kitambulirako ebibalo bingi kyaliko ku Kagayi nga yesimbyewo ne Kinyamatama nga tukyali under Rakai n'omugenzi Robina Sentongo ne wabaawo omugenzi Robina Sentongo yesimbyewo ne Nakitendero ekyo Robina Sentongo yali wa DP nga Nakitendero ekyo wa NRM nze nali campaigning manager we era abe NRM ne bayambako Robina Sentongo okuwangula naddala mu constituency ye Kakuuto kati ebibalo byakalulu kafa kakyotera district umanemu pi biberamu ebibalo bingi so nze nga wagira Sikola Kalibala muwadde amagezi addeyo yeetegereze azimbe ttiimu alemwe kuba pressure singa wabaawo ekintu ekyabika ate mu ssaawa ezisemba kiri kyogambye nti omuntu bw'abeera we NRM tekimukakatako kuwagira candidate we NRM zedi wa NRM ne tekinkakatako kuwagira candidate we NRM singa akalulu bakasaba ze bwoba tonsabye kalulu nkole ntya nkunoonye ngenda ku ekyo kulabirako nga nsoma sini ey'omukaaga ku Manchester High Ntinda nabeeranga wakojja wange Ibrahim Ekisaasi kati olunaku lumu twalina house girl bamuyita Nanca nava Bukoto nga nkoye nali nnonya ebintu byakufumba kyaggulu ne musanga waawo waliwo embeera etaali nnungi ne tuyombagana ne Nanca house girl ne mufuma bingi nnyo n'akaaba nagenda mu nju n'akaaba kati ssaawa ebeera eweremu nkyala kojja akomawo yajja mukyala
asanga nanki akaaba buuza gwe kiki abaana nga tebananya kyayi nti koloneli abadde wano anvumye abadde yagala nakunkuba nga bampita koloneli wangi yajja jangu wano ono mwagaza ki amugaya nkozebwe nti nange nemuvuma nti watandika otya wano oyinawo ki anze tewali kojjawo bwafosikira ki tewali weddira mpologoma tinedda nambuuza ono bwagenda gwogenda okunjoleza engoye tinedda jjajja gwogenda okufumbira abaana banka tebanywedde kyayi okuva lwe bakomyewo tebananya kacyayi tebanalya kantu konna wabafumbidde tinedda jjajja okuva wano tuuka emasaka ekalisiza ewamwe batwalira mmeka konze mutwalo naagumpa nasula nange akumakya okeera kudda kalisiza waliwo abantu abalowooza nti mu famire olwokuba baluganda mu famire nti balina omugaso omunene okusinga awusigalo naye nga bawusigalo babasinga omugaso kati goyinza okuba nga oli kandidate we NRM nga bakwata kaadi ne bagikuwa naye nga ate omugaso eri ba NRM okusobola okubateeseza ezo ensonga ezibakwatako n'okuziggusa n'okusitula obulamu bwabwe ng'ate kuwaaka akabonero toyina kati ekyo kyekisigaza awusigalo ewa kojja wange ekisaasi kojja bulayimu n'afulumya koloneli wa Luganda mujjwa naye ku migaso egikolebwa mu nju awusigalo amusinga kuba yayonja abaana yafumba emmere yalongosa buli kimu koloneli oleeta tulo katulina baminisita nga baleese tulo mu kalulu k'ekyotera nga talina kyagenda kugattako kubanga yalondebwa emyaka 10 n'atakola kakati tugenda kumunka akati kakonzenga owe NRM nti olwokuba akutte kaadi muwagire ekyokubiri tetugenda kuyamba abantu kuggusa nsonga zaabwe nga tebafudde ku nkulaakulana ya kitundu nabagamba tosobola kugamba muntu nti omusajja oyo mugabi nnyo ng'aleese bintu ku buku kubanga ayagalawo muki omukazi mukyala ti aleese ente 10 kati nganze bwe nazitwala netwala ente netwala buli kimu netwala emmwayi buli kimu nokitwala nga wala bwe twagenda kati abantu b'ekisaana bakoddomi bange tebayinza kugamba nti ndi mugabi nnyo kuba nali ngenze kujjayo mukyala oyogereza njogereza kakati minisita bwajja ne pikipiki najja n'eŋŋano najja ne butto ayogereza ayagala ki kalulu lwaki tabikoze mu 2023 kibagamba ndakatambaala just yakaita katambaala lwaki tabikoze mu 2023 katambaala ako ekyokubiri ekisanja ekiwedde bino byonna ebikolebwa byakolebwa minisita bwe yamala okugwa byonna ne bivaawo Kasolo Foundation gende ekabira gende nabigasa gende ekalisizo ne microfinance yali ekalisizo yagwa kakati olonde dokita lumu bagambe dokita alongosa yakalongosa abalwadde 16 bonna nga bafa ng'oteekayo omwana wo minisita akola mu microfinance minisita wa microfinance mu Uganda Kasolo Foundation microfinance yekalisizo yamugwako negwa kakati abalonze ozabitegera byo anti kati kyetogera nze ndiwe kalisizo eyo microfinance eri opposite ne boda stage ku bibiro ngokirira ekyotera yali ya minister Kyeyuna Aruna Kasolo fe twagitandika ne tujigulawo president Museveni n'atuwa n'akasente nga tuli ku kisaawe ku Nabbunge kalisizo lwamuyiza powe mu yagwa lunaku lwayiza minister Kasolo powe mu yiza president Museveni nomwebaza njike party alimu ditata Museveni webale okuwa minister Kasolo wa minister kakati olaba amaze okubumuwa tebutuyambye yensonga lakifa ababusaba nga tubusaba president tugamba ntitaku kyekisanja kino tetumwongera osegedde pichi yazigaba emotoka nazigaba Kasolo Foundation zonna ne tuzijjuza constituency ne radio kafu weri nayo yagwiramu kakati totega kawaya kuba nali wano ne bagamba nti abakungu mu government tebasasula misolo osobola okukola radio negwa bali bakasuka yakawaya kakati radio teriwo Kafo FM yagwa Kasolo Foundation microfinance kalisizo negwa Kasolo Foundation yabano n'abaana byala ni biki ate nebye ebintu byavanga private sector foundation kubanga ye wali mukyala wa minister mwe abamulwanyisa nenga tabijja mu nsawo y'omuntu zindoza mu abenalemu abalwanyisa minister mumwalwanyisa enkulakulana eyo nebwa kati kyenkulubuuza bwe banga enkulakulana yali yannamaddala ng'ereereeteddwa mu mutima mulungi lwaki essaawa eno teriiwo kubanga ebyalaani ebyo byetwagaba yereja ku musala gw'embaka parliament gwata kyalina private sector foundation ekulibwa mukyala wa minister ebintu ebyo gye byavanga ne tugabira abawala
ebyalaani ebiki buli omu kyeyali ayize abayize okutunga abayize okusala enviiri ne tubawa draya biki byonna olwaleero tebiriyo lwaki twayogereza omuwala n'agaana abantu beekyotera ne bamma minisita akalulu n'agamba nange ebyange kambizingeko nange newe nandibaddenzi kati era kyekimu kati abantu beekyotera era bakimanyi nti byonna byetutamulonde era agenda bitwala awuliza Impact FM radio Lwasa Mayinja azijukira nti bwe twali ekyotera mu kalulu mu PDM nga minisita alondola minisita yali alaze obwetaavu bwe nti ajja waabwe eri mu Bukoto Central era nga era ebimu bimulaba ebituukiddwako gaali maanyi getugafuna kakolansi akava Bukunda paka Kyannamukaaka kagendeko n'ekyambazi wali ku kitebe ekya disitulikiti buli bwe twali mu PDM nga aba NRM bennyini mu kyotera be bafukamira taata tusonyiwe nga bakaaba maziga in fact bangena makayibu zange wanajja video nga bakaaba taata tetwamanya taata tusonyiwe nabire banga abekyotera bennyini n'abadipya abamu taata baba gwatusinga taata tetugenda biddamu era okusalawo okwe okugamba nti nze ekyotera kyamutwala ebbanga ddene bwe bafukamira kuba nabayo nga tulondo twagenda Kabira ne tugende Nabigasa tugende Nakatoogo ne tugende Ekirumba mu nkola ey'okulondola PDM nga bwetambula n'emyoga mazima gennyini abantu nga bakaaba taata tusonyiwe ngamba nga abantu bennyini nga bakaaba ensonga eyo yennyini ebyobufuzi ffe tetwabizeemu ggulo nze nayingira ebyobufuzi nga ndi mu P6 mu 2021 nga muzeeyi wange Tamale Mirundi yesimbyeyo okuba member wa parliament wa Kyotera County aho nyingirira politics era nze omu kubasinga okugaba obufaananyi bwa Museveni n'obwa muzeeyi Tamale Mirundi mu constituency y'Ekyotera bweyesiba n'omugenzi Pius Mjusi Pius n'awamu Dr. Katumba mwalimu n'ekisekulo yalimu Jeni Kagayi yalimu nga ndi mu P6 ku meya bakande bali mwenda nga mmala kugaba bukonge bwa Museveni n'obwa Tamale Mirundi ne nyoka nyingira kirasi Dr. Katumba kakati ebyobufuzi gwe kyobumanya kubala nze ate nga bwe ndi omuwandiisi n'emizannyo nakola n'Oluganda twasoma ku mizannyo mingi ino ziyo basesiriya nani amaziga gaggoonya ogamanyi omuzungu ayita crocodile tears twatambulanga ne minisita ne mugamba nti kati era agenda Kirumba ne mufuna abakyala abakadde ne mufuna abawala abatototo abamu ne mubawa emigaati aba ne mubawa embuzi aba ne mubawa ettooke ne bajja ne bagamba gwe mwana waffe Kasolo tukoledde bingi ne baleeta amatooke n'enkoko n'emigaati bye twateddeyo olunaku olumu tuloke tujja olwaleero kati abantu okujja okugamba nti baakusaba so uliriza Fred katono nnyo so ko uliriza kuliriza microphone yo kanso ganjijeko awuliza Impact FM radio Lwasa Mayinja program kyoto kya abataka mu myansonga nze muzukulu wa Nakirembeka Franka Wekumbule akubiriza program eno nina ebimu ekyenjoko kanako ne muganda wange ono nti mfunye ko mukisandi Kasolo yontambula na yenga ngo wa mawulire singo ngomuwagizi we ne ndaba abantu bawayo ebintu njala kuwa chokulabira ko yali mu Bukoto Central abantu benna mirembe amazi gagenda gabasake kubo ne twagenda ne Kasolo in fact nze nakola Kasolo nze namutandikira olukwesi okujja mu Bukoto Central abantu batugamba nti mutugambire ku minister kati minisita nga njale mugamba minisita abantu be na mirembe ekkubo nanga bagambe bansabe kati mu mawule tukikola ngire batugenda noga muntu mugambe niba twagendayo nga tulaba abantu nga bamuwe box byengege atefe abakola eggulire limuleeta nga tebampera mu saazi nyina bakondo banga abavubi ba mu mifaale abe na mirembe nga mbaze bali ugamba nekyemaani mukwate engege muziwo omusajja fetwa kosa ne gulire eryamulese ne kamukene ate matuma amole ogede bulungi nganda omusajja bintu okolaki bobe muwi tugenda ekyana mukaka yali omuzayi sendagire ne bamuwente walo ne moye ettaka mwami kamya yamuwe ettaka yamuwa bamute mwami kamya mububi wedimo yawo Kasolo ettaka azimbeke nyumba yamuwa namone ndagano ndinkuwadde bamuwente basendagire eyo muamutuuki Fred nyizo kwa ukanako nawe kwekyo ngo amawulire yaliko mu kati bagamba tamusuza ya mutende gonjebwa
era anso jogedde bulungi goloza laki gwe tebakuwa ku ngege nga ate gwe wali obasabidde ne bawa minister nanti yabakolera oluguudo oli baba yasasudde sente ate gwe tobeera ku budget nze nali whistleblower minister baba yasasudde engegezi ate gwe tebakuwa abataka atakati omububi ayinza okuguza minister omuguza era mwabuwi bamuwanga waliwo ababadde babuuza nga babuuza nti naye bannange Kasolo ono si wakuwangulwa kubanga omuntu seke member omulamba namba 4 amaanyi abeera alina mangi era abantu bekyotera sisuubira nti Kasolo banaamuwangula kubanga seke member omulamba namba 4 amaanyi gayina gagogerwako nange nimbaddamu nimbagamba bannange okujjako mmwe temwetegereza bulungi oba mwabatalaba Kasolo gwe yasikidde abadde Godfrey Kiwanda Suubi bamukuba n'enkoona n'enywa yabadde mu ekifo kya seke member wa Buganda tali mu parliament bamukuba kazibu teraba na bakayise n'enkoona ne bagisimayo busimi mu ttaka osanga Kiwanda kakati Kasolo kide ekintu kye yazeemu bakimenya dda okubeera seke member tekitegeeza maanyi mu universal adult suffrage seke member okwata sente zo mu kikutiya ne ziwera nononya ba delegates BNRM no sasula no wangula Fred Busula mukirabi mwakirabye nga tuye kololo Fred Busula kakati ngamaliriza malirize tuwe no omuntu omulala bisatise ebintu bino byonna minister byakola mu constituency bize bikolebwa sirwe rusoose waliwo abasajja bali bana nga bakola mu national park abasajja abo ne wajja omuzungu omu nabaganja njagala kunguzaayo enjovu naye mu nnyonyi yange muno enjovu ene negenda mu Nyamwa mugambe enjovu munyonyi egendamu mukakasa ennyonyi nebuuka mu bbanga nti tugiteekamu bulungi nebuuka mu bbanga omusajja aleeta nnyonyi ye ng'asasula abasajja ba national park nga bateeka njovu mu nnyonyi ennyonyi ng'ebuuka mu bbanga yatambulako katono kuvanga wano nawali ennyonyi neegwa omusajja n'abagamba bannange mwaŋŋambye enjovu eno esobola okugenda mu nnyonyi nebuuka ne mu bbanga kakati ate lwaki tugudde wano ne bamugamba nti era bulijjo tuziteekamu naye bw'ogiteekamu tugiteekamu bulungi nebuuka naye neruli era oli gwe twali tuguziza enjovu era nnyonyi yagwa wano kakati minisita byonna bye yakola luli ne ttiimu gye yakozesa n'ebirala byonna era ne ku luno byakozesezza era we yagwa luli ne ku luno waagenda okugwa neyanziza mpuliriza kyoto kyabataka muwoomya nsonga onalebo wa Maria nsanyudde nnyo fe bana NRM tukiririza mu kwegatta n'okukolera awamu era ajje bulungi ensonga waliwo obuntu obutonotono obwetaaga okukolako era tukiririza mu reconciliation zino factions zemulaba candidate we Masaka okugwa ojja kwesanga nga ate tekivudde Masaka nga kivudde olusi kyotera kusinzira ku tiimu ngabo muziraba jjo muhalabye ba musikautu abalabye Fred Busula ate okyotera aswatu Masaka anti ensonga gyenkolaze eno nti ffenna tulina tiimu zino kati nja kwekyo okulabirako mayinza embeera factual kwemba njogera sagera byabufuzi byakukyamuukiriza kyokubiri ffe mu byobufuzi tetujja kusabiriza kunoonya byakulya tuli basajja bakozi tulinamu kati nja kwekyo okulabirako waliwo akiwakanya nti ebyobufuzi by'NRM ebyamasaka district byonna birimu omukono gw'onoonalebo minisita tewali akiwakanya kakati ne tujja wano mu Masaka City candidate gwempulya boogerako mu kugatta kusonga wa Maria mu kugatta era nga bwayogedde bakandidates abalala bonna siwulira aboogera kuuma n'emuppi nti era waliwo beetaaga okukola ki okutereeza waliwo omuntu olusi nga wali badde omuwagira naye nga tawagirikika nga yeetaaga okusooka kakkane atereeze tulyoke tutambule naye agamba alala tebikola ki kubanga ebino ebyokulonda kambabula ebiralamu kyova olaba nti osanga omuntu nga w'amaanyi mu gavumenti najja wansi ne bakamuwujja naye nga wali olabye minisita mulamba amaanyi agalina naye mu baloti bebi biralamu kakati nga maliriza era ku nsonga eyo yennyini era kyekimu owa Maria kyayogera nti ne ku honorable minisita Kasolo ensonga zaali badde za kutuula abantu ne bateesaganya gwe lwaki towagira minisita kizibu kikuba tibanaye ewali omukka tewabula muliro abantu tebava buve mu bbanga ekizibu kwe kugamba nti minisita yankola kino amagye ne gajja ne bakunoonya ofuna misango ku poliisi ago siga emaanyi kubanga bw'okwata busuulwa
kati nze waffe nze otide bagenda kukwata mbulire kati tulaga ensonga ezivaako ate tudidoni baleeta ne bawafanda asimu yandabako ngo ugenze bweru tuli bakozi ba business mbadde nva kunona wali kasente wansi sente ziyingira buli kaseera kati bwokwata busula nze muwandiisi w'ekika ky'ekkobe okitegedde nze omuwandiisi w'abayizi bonna abasomera matali siyo somero liri myaka nkaaga oba tokutte muntu nga wa Maria busulo poliisi tebimanyi olaba ne katikkiro wengo sabina bulyo poliisi munoonya muyiga kyekugamba osobola okuleetanga strategy n'ogamba bonna tujja bakwata kati walabye sendagire be bamukutte ekyotera akalulu kabadde kafa abasajja ne bagamba minisita omusajja bamuteeyi akalulu kafa gwe buli wokwata oba tokutte omu owa Maria ayina business akozesa abaana basoba 20 ayina omwami ayina ewaabwe kati tuleme kutiisatiisa tukwatagane nga banna NRM kanko ekyokulabirako waliwo reconciliation ze zitakyasoboka Kalungu district NRM minister yajja independent twalikanyisiza minister sekindi nava mu Kalulu nalekera Fulaga Beyala omuyiribi nakeya minister ave muki mu Kalulu kwanga Fulaga Beyala nakeya yakuba twakera nukugereza nkokola ku macha abantu tebebaka ne bajja ne balonda nakeya kati nsaba eranga minister Kasolo wa data ni sente katekeno tugende Kalungu tugambe minister sekindi avire ono Fulaga Beyala tutambulire mu line ki ekikulemye okutegeera ati ye minister n'akamyufu yaketabamu anti ensonga lwaki anti siwe naleva avaamu tumugamba ave mu kamyufu anti wanabeeramu yewe naleva wasi we naleva akati aveemu Fulaga Beyala wangule kwa minister watave mu Kalulu tugenda kugwa boyogedde minister sekindi bwatava mu Kalulu nakeya wafu agenda kuwatenga yalina kadi so tusaba minister ensonga zino zonna mu Greater Masaka tuzikoleko tukanyisa abantu nga bwe twali ku Africana tulabenga tukola ki naye naba candidate sekindi yali mu kamyo kumpisa zaabwe beddeko kuba lu candidate kyamazima nga tawagirikika awemula buli muntu amuyisaamu eggaali avuma buvumi buli kiramu naye mu butuufu nze nga busuulwa alinensa nange mwene ali muyina yampumula alina n'obuko nyimirire kulaale nga meti mwegundi akalulu awemula abantu nange mwene ali muyina yampemula so nga tuteesa oba Sseruganda okuzza NRM ku ntikko n'abantu baffe beddeko mu mpisa zaabwe nenneeyisa gye beeyisa eri bannaabwe ekirala waliwo abantu nga baasobya bannaabwe mu byenfuna n'ojja omuntu n'omugamba nti nsonyiwa nga wasuula bizinensi ye ekyokulabirako waliwo omwami emuya alina tenda y'okusolooza empoozi ekaliisizo minisita yajja n'agirinnyamu ekigere Seruwa basi ne bagimujjako minisita n'agamba abantu bonna basasulidde empoozi ali ku ttale kati ogenda mujjayo otya dakiika emu nsaba okusiibula abawuliriza naye njagala okubuulira Uganda namwenna abali eyo abeetaba mu byobufuzi n'abalonzi ekisookera ddala kino nkyogera buli wembeera toyombanga na munno tolwananga na munno olw'ensonga z'ebyobufuzi nkiddamu wagira omuntu wo nga bw'oyagala naye tolumba muntu mulala ate temulwana ngenda kubasibula n'akokulabirako kano kuba bayingidde mu budde bwange eddakiika yange eddakiika nsaba ogimpe temulwana kubanga be mulwanirira enkeera mu kulonda okuddako babeera wamu londa omuntu oyo gwolabanga ajja kukyusa ekitundu kyo aleete enkulaakulana wooli muwagirire wooli era nyigira mu boxi nga tomulonda tokuba munno tolwana na munno tomuvuma kubanga ffe abalonzi tusigala wamu abantu baffe nga bafudde ffe tubeera ku kyoto nga tutudde ku gukoomi nga betwalwanirira bali mu Amerika aweereza bubaka nti tasobodde so tolwana na munno tokuba munno olwabyabufuzi ekyo okutwala eggwanga lino mu maaso